tugenda banika tugenda bakola ki ekitongole ekya NUPHS n'abagambye kiri ku mulimu gwakyo kiro na misana baweereddwa paka lunaku lwakumeka onalebo mwina paka lwakumeka okusayininga mande tubawadde paka mande buli omu ng'akoze eki kuba twagala buli omu asooka ateekeko agamba mbu teyakoze eki teyalidde atataddeeko oli bw'atuuka ku mande nga tanateekako aba teyakoze eki naye lwaki tulinda mande jangu obagambe nti wazitudde abantu bakufune ku likodi watutte tewatutte ensi ewulira Uganda ewulira tumalewo ebintu bino bahonalebo ba NUP balina okubanga balamulukufu emisana n'ekiro so watutte sente tewazitutte bulira bannayuganda People power! Our power! Our power! People power! Engana amaanyi ga office gye mwatukwasa bakaba bangi. Olw'okuba amaanyi gali mu mmwe, y'omukubawadde ekitiibwa emyaka ena kati bena mu etaano si bwe giri. Sisobola kuba lya muntu era bwe ndiba lya muntu polisi mbasuubiza temu. Saafunye ssente naye kati n'abakijja ne mulaba nti Ssuuka ali ku lisita ey'abafunye munveemu munkyawe n'okwesimba sobola kwesimba. bonna ababaka ba palamenti ab'NUP gye muli muveeyo mwatule nti temwafunye eki kubanga baneemukubye ku ttewero Ssenyonyi mu ngalo ez'amaanyi ab'e Masuuliita kano mukakolere ejjewero mumukubire engalo ez'amaanyi leader of opposition atukulembedde bulungi omulyango gw'abannayuganda agukoze eki agukumye bulungi tetugenda kwekkiriranya na muntu yenna tulyamu lukwe ng'olya mu bannayuganda olukwe ate